tubera live ebera movie night nga bagamba Fortress features nabo tebabuze ku mukolo. Manyi bagamba nti topimanga bwesimbu bwa mulirwanaawo ng'osinzira ku bwesimbu bwo. Ebiseera ebisinga munnange tomanya bantu kike bali nga bagamba Ankabe n'aba short company bakutuusaako sema gye tugenda okwekkaanya. Ne bagamba ba Fortress Features Productions wamu ne Vijay Junes Productions bakutuusizzaako ke tugenda okulaba. Ne bagamba 3 Point Capital nabo begasiwa omwaka ngezi k'olwaliro. Kino mukasiaka mu kutandika tutandikidde bali ne bagamba Josh Stewart neetabuze kusema gye twolekedde wabula nga bagamba Alex Eso yagenda okubeera abamu kwaba bakulembedde abazanyi. Kino mukasiaka mu kutandika tulina akafa akamu akenyawo gye twali tutandikidde. Already yali akakanye ku mmotoka nga zikyusa zitwandiyise license plates wakye twandiyise number plates naye ate era olw'emmotoka yali ekwatikuba okujja nga bagamba Luke Edwards agenda kuba omusima gye twolekedde nokona tuli kwanjula ne bagamba Biel naye takabuzeemu njagala wekkaanye kagende ebbali waliwo ayina sete zakuŋŋaanyiza nate kyemusa zaali zijjuddeko omusaayi n'akwatikuba n'aziyisaawo ebbali n'asooka azooza bulungi n'azaanika n'amala okukakasaamu amaze zaanika n'azitegeka bulungi n'abako waazissa kati ebbali waliwo gwe baali bafunzizza nga bagamba Andrew Wiseman ye director okutuko yakawadde ekitebadde dakiika 2 gye tugenda otuulira olwaleero njagala olabe. Nga bagamba Eric Lynch takabuzeemu wabula ne bagamba Josh Stewart Biru mpozi gogatheko ne Matthew bali bakaproducer ba cinema gye twolekedde Sean Redrick ngogaseko ne Ray mpozi ngogaseko ne Patrick Mitchell ne Tim Zerrick batekamu ensimbi mweno gye twolekedde nga bagamba Josh James Ali ne Vivian nabo baliko kwaba batekamu ensimbi Anthony Jason ne Bon nabira batekeramu ddala ensimbi. Kino nga bayisewo akaseera waliwo yali avuga eggaali nga amaze ovuga akatemerera akawulirako ddala naye okusiya ku ngeri gyagivuga siba agivuga tekuli mataala era bwe yatuuka ebbali n'alyoka asyako amataala bulungi nnyo then neekwatekubo neesimbira kawolawola njagala olabe neetuukira ebbali n'asiba nga amaze okusiba n'asooka amagamaga wabula yenna avulubanya omusaayi n'addamu n'aggyako amataala mara okuggyako amataala n'assaako night vision binoculars n'alyoka aweeta eggaali kali avugira ssebo ku binoculars era bw'ate eggaali n'agitwala nga bagamba Makasi ne Patrick Melton be baakafulumya mu butongole najja nga agunda giya agivugira ssebo ku night vision. Abayaye omanya ssebo oyo si muje omanyirawo oyo si muje abagivuga bw'atyo yagireeta era n'abaako amaka gamu watuukira n'agisiba budde bwakiro nga bagamba Marcus Dustin ye dayita okuntiko bw'atuuka ebbali baamuggulira emmotoka n'agiyisaawo paka munda bw'atuuka erudda ne bakwatekubo ne bazaawo geeti ne bazaawo bulungi nnyo ne basibawo bamala osibawo n'akwatekubo n'asimira ne tookya kyava atuuka ewali nakyala kirabika baamulindiridde dda era ate beebuuza ali ku ki bamusaba bawe ebisumuluzo bagulewo buuto emabega wabula ebisumuluzo yabibawa nga ajjudde n'omusaayi beebise obukookolo bagenda okugulayo mabega ensimbi ng'ogasseko ne dragamu 2 yambuza ekisago kibi kyenkana ki ko noosobola okumalako tekyeraliikiriza just lunaku lumu lwokka ngenda kubamaliriza ntiyajjako akakookolo n'asooka amutunuulira bagenda okuzza amaaso emabega we bati nga mmotoka ayinamu omwana omuto katula tufudde baddaayi yajja kagendo baadde balina okuba baadde bateekeddwa okubaako gwe bajja naye naye obuzibu obuzzeewo nakyakyebekaze yekka kabaka baamukwatidde eri abadde ateekeddwa okujja nabo nakyagamba nti ajja sobola okumalako nno gwe kyoba omanya nti oli wa mukisa mu nsonga eno kakati sooka obeeko kyokwata oluma yajja afune engeri gy'asobola omuteteekanya ekyasi we kyayise amugambye ekyasi kyayiseemu buyisi namugamba gwe oli wa mukisa okimanya ekyo
namubuuza nti bino ebintu byokola bimanyi ko namala emyaka 3 nga nimasekati geddungu kibasegeza yasavingako nga buno gamba nti nyinza okuba naweerezako mu Afghanistan oba si kimu Iraq namuteekako byamuteekako najja amutunga ekisago kubanga kyali kivaamu omusaayi oguteekanika kyokka ate ateekereza okugezaako tuukiriza byateekeddwa okukola musiba bulungi nagattawo gwe aya bwe batyo ne bakwateko ne bakyusa license plates number plate nasaako endala yagamba license plate gye nkuwadde ejyasobola kusobozesa paka mu Alabama ngenda kusaaba oba ofulumya ekkubo lino ngenda gyako amataala ogende butereevu okitegeera anti webale nnyo munnaye yaggalawo bugazi abadde atuusiza emaali ng'ogasseeko ne siteeti byabadde ateekeddwa okuleeta n'abaako akatono kamuwa agenda asobola okugezaako okwetetenkanya mu ngeri emu endala era bw'atyo n'avuga eggaali asobole okweyongerayo naye nga mbulidde kikyateekeddwa okukola obutasobola gezaako kufuna buzibu nga bagamba twolekedde akayitibwa de mulirwana twolekedde mulirwana vijja juna productions nga bulijjo era nga ko bisigalya zaffe bulambalamba mukasiya kano nga bayiseewo akadde tuwadde erudda keera waalwo nayina ekitanga waaza kitaddemu alingiza era nga bw'atambuza genda kulengera nga alengera namukadde taddeko obuwani n'ogwataaba ono omusajja akola ki anti akuba bumyu kati ate lwaki abusekula anti obumu bulinga kamujje busobola okulya buli kimu kyonna ekikyo mu nnyumba sinakibayinza okuba nga gwe mulimu gwe bakola abantu beeno babeera mu sabbaawa olowooza mujje si mujje kuona okakasa otya lwansonga enkuba gyakuba mu sabbaawa nsufu nnyo kamala koye kali bw'aba si mujje kantuuze enniya kwati kuba naleeta akatebe kwe kujja atule wali kyaliwe ebintu obiridde byonna bimaze musiriasire zino badde simanyi tojja kwetaaga naawe sembera wekali n'akasimula keesi nyina okwate kubotawanyika obudde buweddeyo yajja agezeeko okwetereza kati ogenda kudda ssaawa meka simanyi sikiwa nti bigenda kulwawo kuba ensowera yajja nsobola okuyitirawoko nendi ekyemisana oba kyoyagala si kyamisana kono ki kati tiwali nnyo kazi abadde nga alina ensonga ye naye n'atya kujogera lwoli yatula wekali soko mpe kugwatawo banange kino kigenda kubeera kyakasira buseera anti kumala bbanga ki kyekikulu kya byonna nze kyengenda okukola deliveries entono ezinaabazizeeko kasisanzimaliza nga tuli cool tujja kuba tusobola okugezaako tawanyika kyesaagala kwegamba njagala tugende nga kojja wange tasobola tunoonya tuzuula bwe tulaba bakutawanyika so nolwekyo nkusaba obeere mugumu beera mu layini kenamaana akwate kubo n'afuluma amugambye saagala weerabika ekino kyakaseera buseera nze kasira nabanga nsobodde okukolayo deliveries entono esigaddeyo nene ebisigadde bijja kubeera byangu yakwate kubo n'afuluma najja agezeko sieka n'eggaali era bwatyo n'ayita butereevu n'atuula n'asimbula gy'asobola okweyongerayo naye nga amugambye nze jasi kasita maliizira kino nyaga tukole ekintu nga kwegamba kojja wange tajja sobola kunnemerako era nga talina gy'agenda kunzija kati wano balinawo engeri y'akafwamu kuliko ente kuliko enfalaasi ebintu ebirala bwe bityo yavuga n'akwate kuba ayolekera ewa gy'ateekeddwa okudda era bw'atyo n'alyoka adda ku ddene waliwo akafa akayitibwa kata
baabo mirimu gyayo bwaiso bwe gitambula mpola mpola. Vuga ekimotoka kye n'akireta pembeni era bw'atuuka erudda n'alyoka akisiba mulukisiba n'akwata ekkubo n'afuluma eggaali. Lengera bw'atuuka ebbali n'aggulawo gwe ssebo ozze ekikeerezi ozze ekikeerezi kyokka ate Maria ng'oleese entono. Omanyi ebiseera ebisinga nze syaga nnyo bantu beeteekamu kibeera waliwo ayogera. Ebiseera ebisinga ensonga abantu gye bawa nga bavudde mu kampuni nti mbadde mmanja kampuni mbadde njibanja. Osegeera olaba omukozi oyo ali awo oyise mwana wa muganda wange lwali lwekyafu tayagala kumanya. John wabadde ayingira alina gwasisikanye nga kirabika naye ava kusasulwa. Bakola deliveries ez'enjawulo nga bazikolera boss ono. Buli kimu kyonna bwenkyagala bwakitambuza era bwakikola kyekyo lwaki agenda kufuna sente ziteke naye ggwe mujja wano nga sinaba kuvaako waya. Gasiya omugambye atwaze ebintu byange yazze mu kusinika binnyo. Kakati why olwaleero delivery y'amaanyi egenda okujja John kono butereevu egenda kubanga lisi eri waffe 10,000 temweyongeramu ate temukendeera 10,000. Ebintu bitambula bitya ku faamu anti Rose akaayana ku byenkwa zifuuse enkwa ziri ebisolo kyekizibu kyayina. Singa abaawo ekiba kigenda maaso n'okuteganya ndowooza osobola okuŋŋamba. Of course buli kimu kyonna kiri okay. Nekyegera tiwali kyatabbu. Gwe manyi kitaawo yandibadde akwagala singa abaddewo mu butuufu mufaananya embeera naye bw'atyo bwe yali nga ggwe. Osegeera kitaawo yasobola okutaasa obulamu bwange okumala enfunda eziwuli yakoda gye sobola kunnyonnyola era n'olwekyo kyekyo lwaki nasalawo at least obeere mutabani wange. Bwangamba nti oyagala okugenda mu magye nasobola okukkiriza n'ogenda mu magye era wasaavinga ebyamagye nebigwa kati ebyo byaggwa. Akaseerako wakakolako okusaavinga amagye kati essaawa zino njagala ofokasinge ku nze si bwe kiri. Anti nkitegeera Niiru mpita kojja Niiru tompita Niiru kyokka kono nkitegeera kojja Niiru osegeera. Aya baliisa okwogera n'amusimba bye bateekeddwa omwana akwateko weyongereyo. Waliwo ebyamuweebwa najja asobole okweyongerayo nabyo era bw'atyo n'asasula ensimbi z'ateekeddwa osasula. Naye nga kojja bamugambe nti waliwo delivery egenda okujja ku luno egenda kubeera nneneko 10,000 gye bagenda okusimba. Naye n'amugamba siagala bakole ensobi nti oba zirira esi 10,000 kati oli amusimbye license plates. Ebiseera bisinga abagenda ne batereka eri emmaali wagitereka mu kiyumba oli n'aleeta emmotoka n'amusimba. Yazza amaaso ebbali waliwo akafa ebiseera ebisinga kalowooza kalinga ka beach yasuubiza girlfriend we nti balikwatekubo ne bagenda naye ate kirabika kojjaawe amutaddeko nnyo eriiso teyandiyagadde amuviire kale aba agenda bw'ati kati akoona emmotoka waliwo bagaaya abali mu ggaali kati abasekuli babadde mabega babadde akuba livasi kati abakuba eggaali gamba owaayi nega oba baabaki era bw'atyo n'alyoka adda mu mmotoka ye najja asobole okweyongerayo. Kati alina okwatikuba agenda eri alinde deliveries ezigenda okujja bamusasula amagye agaleetere kojjaawe ziba tezirebusa nga ali ku lugendo agenda kyava awulira olugendo olugombe lwa poliisi. Katonda watwata ate ono njagaza ki yagiyasawo buyisa n'agipaakinga erudda mala okugipaakinga n'akwata license plate n'agiyisawo n'aziteeka erudda waneeno munda mu glove box. Kati ofiisi yafuluma eggaali mukyala
najja. Waliwo obuzibu naye ofiisa. Ngenda kusaba ofulume eggaali eyo. Nakwate kuba afulume. Mbuuza waliwo ttagala yonna ofiisa kono ofulume eggaali. Have an appointment today, Johnny? Oyina appointment gy'ogendako olwaleero Johnny. You'll pick up from your uncle? Waliwo pick up z'obadde okimye okuva eri kojjaawo. He was born dirty. Ngama ze sina kacyafu konna kono gwe wazaalibwa oli mukyafu. Maybe you're hiding it someplace else. Oyinza okuba nga olina gy'obikwese. You look a little hungry. Oyinza okuba nga nteekeddwa binonyeza wano mu setaboloti. I think I don't know what goes on. Goza simanyi bitu byokola. Rats this town from the end. Abantu nga mwe muvuze ekibuga kyaffe okuviira mu ntandikwa paka gye biggweera mwe muvuze ekibuga kyaffe mmwe. What your dad say? You always be scum under my boots. Mwogerera bingi. What you say to me? Ogambye ki? Anti ngambye munaye toli mukyamu. Gedde ku byakitaawe naye. I'm clean. Kale. Guess you weren't lying. Omusaba akwate kuba agenda mugambye nti oli clean. Yinza okuba obadde tolimba tolina bukyafu. Naye manya nti amaaso gange gali ku ggwe wokolera ensobi wonna. Ojja kuba okijjamu omuseera kabaka kyabazzaako sepeewo ye nadda mu ggaali. Muntu mukwata mpola. Si muntu wakwatikana bintu ye akwata mpola ebibye. Era yasimbula eggaali najja akwate kuba ayolekere waka. Lenga nabagambe tuli kayitibwa mulirwana. Tuli kayitibwa mulirwana. Abagenda yasiikana kibaketi kyakasasiro mu kkubo. Nobye saagala. Nasooka amagamaga. Kimanya kyo kirabika kyavudde eri wa mulirwana. Kyayiringise paka eno masekati g'ekkubo n'akivuga. N'akwate kuba kitwale wa mulirwana. Oba ku mulirwano. N'akiisaawo n'akiteeka erudda. Ngenda okumagamaga bw'ati nga tewali aliwo. Najja ye nadda mu ggaali ye. N'asimbula asobole okutawanyika. Kitwakituusize wa neighbor. Kekeno nakyala. Buli kaseera abeera mu katanga waaza kano. Wabula nga katunudde eri ewa neighbor. Era ziba teziri busya abali wano. Motoka ya neighbor yajja mpozi ng'ogasseko ne ya loodi. Kirikiriya. Ne bayingiza emmotoka yaabwe. Mba mu loodi afulumamu. Gwe ki ekikutuuseeko ate? Ati omusayisi gwange. Najja akyusesa license plate. How's that gal of yours? Kati kali ka girlfriend ko kali biki? Kali okay. Simanyi kali munda eyo. No. Buuza ki? Well, I hope she's all right. Kansule nti kali bulungi munnange. Gwe sinika ebinyo buze ebitakwatako. Bamala okussaamu emaali. See you in a few days. Anti sente zizo ndowooza tujja kuddamu tulabagane mu nnaku entono. Aya. Noli naye n'akwate ku bafulumya eggaali bamaze ogisusa license plate. N'ebyetaagisa ebirala bamaze okubissaamu. N'amulekera n'amajja. Era bwetyo nedda ku ddene n'ekwate kuba esobole okweyongerayo. Kekeno road naye yavaayo n'ajja. Oh, good. Biri bityakono biri set kiri okay. Uli afunye byabadde yeetaaga. Agenzi. Sente azirese. It was a good amount. Agamba sente zibadde amount nnungi. I think it was like $100,000 or something. Badde ng'emitwalo 10 n'okweyongeramu. $100,000. Mitwalo 10? Hey. How much of that do we get? Kati batufuna nga mmeka ffe? 25. Ndowooza ebiri kitundu. Or the white bag goes to Neil. And we... Then kati esigadde ngenda kwate kubo nzizeeyo eri kojja wange. Bafunako ebiri kitundu. Waawe. Nakyeyawulira esaamu n'agamba kekasi atutawanyike. We could do it. Nkimanyi tusobola okukikola. Era tugenda kuba tutawanyika. Omukazi yamugamba nga njagala tuguno omulimu tuguveemu. Kojjaawo tumuleke tuge tutandika obulamu obwaffe. Ninga kisebeka ne kojja simwetegefu. Okubanga John amulekerera. Kati erudda. Olw'essibe yali apaakinze ku mulyango gw'ennyumba yaabwe era yasimbula busimbuzi ggaali n'agenda.
waitawo akaseera nakyala ali ku bboto awuuta mpola mpola kakanye lwoli ali eri nze male ngambe 10 lyonna tulitwali oyo ajja tuyiga ne bwe tuba tulazeewa tetusobola genda ne sente ezo n'atatuyiga byokutwala sente ze tubivweko kati kyogamba agenda tutta nga tugenze ate aba atuttira ki kasobola nga tetulina kyetubye kiki emaali yagiina sente zagiina ajja kunyiiga nga tugenze naye nga tewali kyakkola nze ngamba twandigenze n'emitwalo 10 egyo gisobola otuyamba kodi gisobola otuyamba naye gubeera mu lugube osegeera gubeera mu lugube singa tetuzikwatako ne tubireka tujja sobola ofuna emirembe naye bwe tugamba ntubbe sente ze lujja kubeera lutalo ziba tesiribusa ne wabawaako nkona gye baleko ssebo n'osobola okuteganya amasekati g'ekiro naye mbadde njagala kujja kwogeramuko naabwe ko tewali tabuyingira leese n'obwokunywa ye neiba mulirwana ava ewuwe ajja asikana John amugamba neetaaga osooka okuwayamuko naawe John amugulyawo amugamba yingira otuule erudda ng'asooka yekkaanya amaka gaabwe ayagala kyoyo kono simanyi ng'akoleza okwata aba namusimba akaboto okay. By any chance, were you on my land today? Yeah. Yagamba waliwo okubanga oyitiddeko ewange kono butereevu nasikanye kinaka kye kyakasasiro nga kigudde mu kkubo n'ekyetika n'enkikomyawo eka Makes me feel better. walisi kindeetera okuwulya obulungi You know, I didn't know someone's trying to rob me or whatever. Hell, you can't. manyi mbadde simanyi ani akutte kubo kuyitira wanga noozuba waliwo abadde baagala okunziba ngeremu oba endala nakyalingiza naddayo Around that corner, you ogenda kulingiriza mu nsonda awo oba ogenda kuvayo gye twogere sikitegeera mukazi wattu najja kibadde kirungi okusisikana bwana gundi nange bwe ntyo bamuta Rosie yamunyweza we don't get too many women good looking. kizibu osisikana abakyala baragavu nga ggwe ku kyalo wano ntaggwe oyogereze muli Y'all married? muli bafumbo ng'obuuza bingi yes tuli bafumbo All right. okay Just wondering who you was. jasi mbadde newuunya bwewuunya gwani olwedde nkugambye nze Rosie waliwo ekirala kyoyagala okusukka ku ekyo wama bebi ngenze mu buliri omulirwana alabika asukka ate waalina okukoma Yeah, I got me one of those. nange nnyina akatangaza ako muba mutangaazanga ki For looking at the stars. I use mine. anti tuba tukakozesa kulaba bwengula kuona akange nkakozesa kulaba baneiba nsyaga akatunudemu ssebo nga katunudde wuwe No, but I do watch that road out front. yagamba kale nyinza okuba nga sibatunulamu naye ate ntunulira ku kkuba eri kuba ndaba bingi Sometimes a car will come ebiseera bisinga emmotoka ejja terina kyetisse an hour later, nga wayitawo essaawa goes out heavy with the. eddayo ng'etisse ate nga ne namba plate zikyuse That weird? tulaba nga kiri buyadi We all got our secrets. ffenna tuba n'ebyama byaffe bulaza Ain't no hypocrite. nze siri munnanfuusi You do what you do. gwe kola byokola ebibyo nange nkola ebyenkola ewange wa neighbor That's why we live out in these parts. yengeri gye tutambuza obulamu mu kitundu kino bw'oba oli mubbi nga ndi musezi Like my boys. kansere gwe bba bireke kanzereyo batabani bange nga tebannaba kujja I'll wait for a cold one. Nighty night, neighbor. sula bulungi neighbor ono yamanya kasajja kirabika bulijjo kabamanyi kamugambye wano munnange bw'oba olina kyolabye kisirikire nange bwe mba nnyina kyendabye nkisirikire kola bibyo nkole byange bwe mba nga ndi mubbi ng'oli musezi sera lulo nzibe byange bwe mba nga ndi musezi ng'oli mubbi balulo nsere byange tiri ayingirira bya munne era namusaba akwate kuba agenda asika ne batabani be ziba teziri busya waliwo emmotoka eyakwata ekubo nejja ku mulirwano emmotoka eno yemmotoka gye yabadde akoonye nga daluvansi we yabeeredde eri kafwe era mwafubutukamu bajjama babiri be yalengedde obulungi bwe bavaamu bakwata embwasi
Rodi n'abiraba ddamu n'alingiza alabe ngenda okuzza amaaso nga bakwatako okwolekera ewali omunene mulirwana era bwatyo n'abaaniriza bulungi n'abasaba bakwateko bayingire munda. Rodi yamanya omusajja ono bulijjo amulaba ng'akola ebintu bye tamunyeganga. Kali amusabye nange bwe mba nkola ebyange tonyeganga, bw'oba olina ky'olabye sirika. Nange ebibyo mbiraba nga bulijjo n'ensirika, sina gwe nalinnyeze. Katonda watu. Rodi yagamba owaayi oba bakola biki be bamanyi ebyabwe. Yakwatikubo n'asooka gyeyo kamasini kano akabala ensimbi. Najja asooka abala ensimbi za kojjaawe kubanga alina ozeetika azimutwalire. Ninga bapulaninga tawanyika ye ne kannakyala. Era yazisaamu ebbali n'asooka azibala bulungi nnyo. Mala ozibala alina okakasambu ziwera. Ngendo ozibala nga ziwera bulungi. N'azikwata n'azipakira mu nsawo. Aya kamasini akabala ensimbi n'akazzaamu n'akateeka wansi awo n'ajjako n'amataala. Ensawo n'agyetika erimu omusimbi n'ajja akwateko ayolekere mu kisenge. Kenekera waalwo. Waliwo yassaako akatangawaaza. N'atula ebbali ku mulirwano. Ngenda kusaba lekera otuna mu katangawaaza ako. Njagala wenkomerawo ngoma so parking ebyaffe byetaagisa byonna tugende. Nyabo. Kana akantoda mukatuna mukeshonyiwe. Ulidde. Are you sure you're ready for this? Ukakasa oli mwetegefu tutawanyike. Ati nze ndi mwetegefu nakuwadde ekibeera. Yeah? Ukakasa. Even everyone? Friends and family? Niwakuba tugera kuleka buli omu yenna ab'ekika ab'emikwano. Anti tulina ba mikwano ekyo naawe okimanyi. Ab'ekika bo tulina batono. Okay. Namusimula kisi kano n'akajjawo kano kavueko kaviireko dda toddamu kulingiza wa ku mulirwano. Toddamu kulingiza ku mulirwano. Najja mutuufu kimuluma. Alabira ddala singa badduka ne 10 eri ate liyinza obbakolera ekinene okusingawo. Ono yamugambye tuve ku ssente za kojja. Kubanga ate budduka ne ssente ze aba agenda kuyiga bubi nnyo kamala. Bw'akwatako bijja kubeera bibi. Essaawa zino tayagala nziruke naye ate bwe nziruka nga sina kye mutwalidde asobola okubyesonyiwa n'andeka. Tuleme kubeera abamulugube. Ensimbi za kojja tugireke. N'asibula n'akwata ekubo n'agenda. Agambye nakyala kwatamu ebyangu gwe paakinga. Koye kale. Ja n'asooka ayisaayisa amaaso wano eno. Kali aba akyagira bw'ati. Yawulya buleti abwatuka. Bwawulya buleti abwatuka n'alyoka ajja akatangawaaza. Najja atangawaaza alabe. Kiki ekigenda mu maaso baddange? Ninga talina kyalengera. Naddamu n'awulira ekyasi. Kyasi kivaawo abiwulira ebyasi bivuga. N'omusajja akuba bumyu. Kumbe waliwo bulaaza gwe baleeta akaasha. Yagwa mu kigala ky'emmundu. Birawo ku mutwe. Bala okugulu. Muyawulira ng'atidde mukazi wattu. N'alengera essimu weeri. Neebuuza nkoze ntya. Gena amukubidde mu maaso ga mulirwana. Ate akimanyi balina akatangaaza. Yatema butemi. Tudde eri kojja. Kojja nno mulwadde muzibu naye muganda wange. Sole ki? Kansule nti buli kimu kyonna kono buli kimu kirikkiriya. Amajja agaleese. Kwata soko lye kano. Nze siri muyala. Why? Sikubuziza nti oba oli muyala.
Where you going? John sebo olowooza olagawa. What the fuck are you talking about? Gwe kiki oyogerako kyesitegera n'asooka afuna mu jjolo ye. Which I don't hear. I don't know what you're listening to. Gwe bagambye siina kyempulirako ono simanyi by'owuliriza. The only family I got. Gwe famire yokka gye nnina. Kadde mutuufu lwaki mba ntawanyika. You are right for Hallmark, boy. Bulaza. Gwe. Everything. Sometimes I hear things I don't like. Yagamba nsikola basebo kabulaza mpuliriza buli kimu kyonna. A lot of people. Ebiseera bisinga mpuliriza n'ebintu bye mba seetaaga kuwulira naye mbiwulira. I can't afford for there to be any dissension. Era kati saagala kulowooza nti oyagala kundyamu kanaana. Oyagala tawanyika genda. Our family. Njaga okimanyi tuli bakika. Ndowoozaako nga bwakika. Yewunya kojja ssebo yategedde nti ono ali mu luko lwakwagala kutawanyika. Kiri yakuba essimu ng'akubira nakyamugamba nti wapaakinze. Kubanga kirabika si birungi paakinga tutawanyike ng'obudde bukyali kojja abitegedde dda. Akuba essimu nakyo atagikwata gwe naawe oliko oli ku ki? Oli waka akubira essimu tokwata. Mmotoka yagireeta kapaalo. Ebintu byayonoonese dda ku kyalo. Nakyala alina bye yalingizza byatateekeddwa kulaba. Lodi akwate kubajja. Essimu agikuba evuga kyokka teri agikwata. Olw'obusungu najja agiwulugumya akalabe. Essimu agenda ogikuba ye. Akuba ku mobayiro ye tamufuna. Nasooka yeebuuza nakyala ayinza kubawo ati. Ayinza kuba nga yalazeewa bannange. Rosie. Najja ebbali. Kwe kumanga amaga. Ayita Rosie. Najjayo briefcase sabanga yadduse ne ssente. Ninga ssente za bulijjo ze basonda weeziri teyakutteko wadde olw'ataano. Yasooka ne yeebuuza ayinza kubeera wa. Kwe kutandika ogezaako ffeffeta ku kyalawo dda. Njaga weekaaje. Si muntu mutambuze. Kati kyamwalisa okwate kuba asooka agendeko eri ku mulirwano. Abuuze nti waayi neighbor wandabidde ku mukyala wange kubanga tabitegeera. Yajja ku mulirwano. Baabo. Geno kuza amaaso nga neighbor kirabika alina byabadde ali mu kutetenkanya. Nabyatandise otegula waayina byakola. Waaye neighbor wangi mulirwana. Waliwo ensonga zange ze njagala okubuuzaamu. Ogamba ki mulirwana? Rosie come by here in the last hour or so, did you? Rosie omundabiddeko essaawa ng'emu eno. Quite a dust storm. She must Yazze mu nyiivu n'apangulukuka awo n'amulabya atema ng'agenda mu busungu. see there? Okiraba? That's with them. Tosobola bakwasaganya abo. Baani? Pretty girls. Abawala ababalagavu. Hard every time. Mu nsi ya Katonda bazibuze okubuulira. Oyinza okulowooza nti omuyina kume muyaayi. N'agamba kale. Ye n'akwate kubaddeyo. Mugambye tosobola kwesiga abakazi babalagavu. Obeera wano ng'olowooza nti omuyina kume muyaayi. Abakazi babalagavu bayaayi tubesemberezanga. Ng'akwata kubo ng'adda mu kinanka kye ng'akoona buto nateera. Yajja ebbali. Kagenda agenda okuzza amaaso ng'alengera ekitanga waaza kino. Ekintu kino yakirese eri mu kisenge. Wabula bwe kibanga kiriwa kibaseegeza nakyalo obwedda akiriko. Bw'abanga obwedda akiriko obwedda alingiza ki? Nazza amaaso erudda. Kali muli yafunamu okulowooza. Julia eriko sooja. Nga sooja olowooza. Nomanya. Nakya tayinza kubanga yamantuuse bumantuusi n'agenda ng'oyo bw'alowooza. Mukazi otubadde n'entegeka zaffe. Ate tayinza genda nga tagenze n'asimbi. Kati yakola ng'aswama teyavaawo. Ng'abeera kitanga waaza ng'atunula eri ku mulirwano.
maaso gali ku mulirwano. Ziba teziribusa n'awulira. Kyava ddamu alingizeeyo kaalabe. Agenda okulengera nga mulirwana ayingidde emmotoka wa akawungeezi. Era n'avuga n'akwata ekkubo n'atema n'agenda. Unaanywedde ezabyereete bbiri. Kanaavaayo ewuwe n'ajja. Gamba kati mulirwano n'ajja kumbuulira. Kuba yazze n'abalabula mu masekati g'ekiro. N'abagamba nti kola ebyo by'okola mbiraba bulijjo wabula sigisinyega nsirika. Wabula nange bwe manyina byenkoze syagala okola ki obitambulireko. Kanene mukazi we ebiseera bisinga yabadde abeera mu kitanga n'emisana yamugambye nga tannabakwata kubo genda siikana kojja ku makya. N'amugamba nti lekerawo okulingiza mu kitanga wazeeyo. N'akijja nawo n'akitwala mu kisenge. N'ekyebika ate omukyala n'akijjawo n'akikomyawo nateera. Kale aba yeetoolatoola ayita eno agenda okuzza amaaso yasiikana wano entaana mulimu ebinyamanyama. Iye n'alengera omukono gw'omuntu. Kyava ajja. N'asala mpola mpola n'ayita mpaka erudda n'atandika okonkona. Genda okonkona nga tewali aggulawo. Kyeyakola agenda okukwata ku luggi nga lweggula. Troy! Why? Those beers. Ati munaye mulirwana mbadde nzize ndese bubi obwo. Mulirwana mbadde nzize tunywemu nga bwe twobuwaze ne tunywamu nange nzize tunywemu. Ninga kimanyi taliwo jasifokanga mulabe. Waba wasigaddeyo yenna. Bali waliwo akafaananyi ng'aliko ne batabani be. Obucupa n'abuteeka ebbali. Balobosaawo bucupa n'ajja. Baabo kutandika okugenda maaso n'okutambula mu nnyumba. Jajekebejja mpola bw'ayisaayisaamu amaaso. Nnyumba eri awo tetegerekeka. Bwolekera biseera bya Krisimansi. Muti we guli ogwa Krisimansi. Naye Sofa talina kye yalengedde kiri awo ky'amaanyi kikanga. Tiwali kye yalengedde kya ttabbu kiri awo. N'alengera akatanga waaja gye yamugamba nange nkayina ewange. Nange ssebo nkayinayo ewange akatanga waaja. Kwe kusembera we kali. N'alingizaamu kaalabi agenda okulengera. Omusiru ssebo aba alengera ewuwe. Mutumbavu ssebo bw'akasyako aba alengera bulungi ewuweeka. Koye kali. Ngira neekebejja ndaba ebisigadde. Naggulawo erudda. Mulimu engoye entonotono. Era akajji n'akazaawo maze okulengera ebiri omwo. Baabo kussaako tookya najja.
yagulawo oluggi kiyagera okuzza amaaso nga ssebo oluggi lukkirira paka enemanga era bw'atyo n'atandika okukkirira mpola mpola baabo tandika okukkirira amadaala mpola mpola baaba neeno bw'ajja kuba tookya waliwo engeri y'ebibaawo n'abitegula ali wansi mu basimenti y'ennyumba eno nabagambye tuli kwanjula njagala weekaanye gyafeffeta mpola mpola bw'atambuza tookya waliwo bum 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 room okay yuti yasooka tagalirayo sebe ennyumba erina basement naye ne basement yennyini eringa nnyumba yennyini wansi wali rumu ze za buli kala baabano yakwate kubo n'asifeka abikulawo erudda waliyo ssebe engeri y'akasitudio waliyo amataala waliyo rediyo bali waliwo akatebe waliyo kamera yasigala atambuza mpola mpola tookya kugambye ekifo kinene wansi eyo basement naye obanga ayingidde oba amakamera nenyumba enene okamala ne kabaka yajja asembera mpola mpola kulengera ebbali waliwo engeri y'obudaala ate buno bulagawa bulaga nti bwambukeeyo waggulu kiyakuba n'asooka abukwatako alabe genda obukwatako nga bwolekera paka waggulu eyo ssebo munda ddala lindako bwatukawo yalingizayoko genda okulengera tewali kikulu nnyo kyalengerayo naye nga se waliwo obudaala obugukira ddala paka waggulu eyo mala okulingizayo waggulu nakkirira wansi najjaako ebire gy'abadde tannaba kulaba wabula mulirwana n'amala amusiika nayo simanyi kyaba agenda mugamba soko lindeko yagulawo akaggi katonda wange niwaliyo jamaaliyo nga kirabika mufu genda omukwatakwatako bw'atyo okubanga amugira nga mufu ssebo zibadde ziribusa n'awulira akaaba eddoboozi lya mukyala agenda okugulawo bw'ati ngeno waliyo akakyala akaliyo simanyi oli omukuboko nedda munnange nyamba nfe wano kono ngenda kuyamba bampita Saara sigenda kulumya Saara bambi oteekeddwa okunyamba nfe wano obadde ki
Up to find him, you tell me. Gwe sigala awo ngenda kudda. No, I just need you to stay quiet, all right? Ngenda kudda ngenda kusaba osigale. Sirika. Be quiet, all right? Gwe sirika owulidde ngenda kudda nkukime gwe tofaayo. Ngenda kudda nkukime beera awo. N'akwata ekkubo ne yeetooloola. Sebe no wansi kkomera ly'abayaayi. Unabali wanawulira ate walala ewakoona. Atoloosa tebaamutadde eno girlfriend we. Omusajja yandeese wano. Kakano. Gendo gira ati nga kuliko ssebo kufulu. N'olujegere. Kabaka yaleese nakya n'amusibira eno wansi. Mukazi watwalwa namugamba nti asya nkwegalidde kuno kutakya kigaana. Wabula embeera gye nnengera mu bintu bino si nnungi. No, you don't. No, just break it off. Bwe kiba kyetaagisa kimenye bumenya bannange. Nze nkoyeewo obadde ki? Zibadde ziri busa. Lodi nga zze. Lodi azze. Lodi akomyewo eka. Nazaawo akaggi. Yeye tufudde bannange. Akomyewo tufudde Katonda wattu. Najja mu firiji. N'afunayo ak'okunywa. N'akasumulula. Tufudde. Oyo nsobola omukoona. Stop. Sirika. Lekerawo okutintima gwe beera wano tofaayo. Ali omu yekka tetakimanyi nti wendi oyo nsobola omukonkona. Nsobola omutomera. Beerawo gwe toseguka. Ngenda kudda gwe ngenda kudda nga tomanyi kumanya gwe beerawo. N'akwata ekkubo agenda asisiika ne nniiba. Gambye oyo nsobola omukoona ye kati kuba nti aliwo yekka ate takimanyi nti gye wendi basumagiza. Abajja kukkiriza kama mbaya ni mbaya. N'akwata ekkubo n'asembera. Yuno. Tandise okulinnya amadaala mpola mpola. Kereyagera okujja bw'ati ng'alengera obucupa bwa bbiya bubiri. Obucupa bwa bbiya buli bubiri bwalegedde. Tiyafaayo nnyo ne yeetooloola. Lodi afunye mujola agamba nti ono ye nsobola omunyiga. Ono ye nsobola omunyiga kama mbaya ni mbaya. N'alyoka ajja nga asoberera mpola mpola. Kwe kwetooloola. Yuno eno. Kabaka atudde ebbali ataddeko televizwana. Seze wasoore ajira alaba ku ka TV. Unajja asembera mpola mpola. Baabo. Abage n'omunyiga ensingo kumbe waliwo abazze aja. Awo n'asooka alyawo ewa. Kakali mwabaje. Kumwenna ani yalemeddwa ogezaako siba akananka. Oli yeetaaga aspirin. Kuno nze yeetaaga aspirin. Nno batabani be. Anti wabadde toteekeddwa mutta. Oli sebo yakutte ekkubo n'atolokamu. Abadde abuuza ku mwenna ani yalemeddwa osiba kakeegi. Oli n'asitala n'ayitawo n'akwata ekkubo n'adda ebbali mu luggi. Hell. Like I never dug a goddamn hole before. Ulinga agamba sisimangako ku kinnya bukyangambaawo. Gwe. You alright? Oli bulungi? Yeah. Yes. Allergies. Just allergies. Utalina allergy naawe. Alright, give us a sec, would you? Kale soko mpemu eddakiika naye. Agambye ono akwate kuba agenda asimentana mu bagala oteeka oli omuvubuka. Yabadde atolose. It's okay to be scared. Kiri oke okubanga ofunyemu okutya. I was scared. Nange nali mu kutya. Survive. But we made it work, didn't we? Agamba nti maama waabwe bwe yafa yali mu kutya. Can it get... Nga tamanyi ngeri gye banaasobola gezaako simatuka mbeera. Niyo baasobola simatuka kati weebali. Hell no.
We's just trying to get a few bucks. Essaawa zino tetwagala gezaa kubanga tunyiga kiyinza kunyigiriza ffe. Twagala funa akasente kasobola tuyamba. That boy. Today, Olwaleero something went wrong. waliwo ekigenze mu bukyamu. And we're just doing our best to make it Naye right. tugezaako nga bwe tusobola tugezeeko kitereeza. Tonight, Ekyo ky'olwaleero I'm going to need you to do everything I do. ngenda kwetaaga okole buli kimu kyonna kyeggamba. Because tonight, Okiwulira just kyo kyalwaleero. everything we need to survive. Tugenda kufuna buli kimu kyonna kye twetaaga okusobola survivinga. Don't be scared. Saagala oddemu kubaamu na kutya kuno owulidde. You go get your brother and go downstairs and I'll show you, okay? Genda okwate kubo sikane muganda wansimba sikane nkulaga ekyokola. Koye kali. N'akwate kubo ne yeetooloola. Aya. Lodi abawulidde entegeka zaabwe. Bawambye abaana. Balina kye babaagaza. Ne bakwate kubo ne bakekeni tebakimanyi Lodi waali mu nnyumba. Gye yali komando. Afuba okwessa ku bwongo ne skill ez'omu magye. Okulya ewa. Nga bakwata ku bakkirira wansi eno. Kujja beetegekera embeera yaabwe. We got something special. Tulina ekintu ekyenjawulo. It's in real estate development. Akaana kitaawe akali mu bintu by'amayumba. But the mom, Mugagga ali waffe miliyoni nga 5 eza dola. Wabula ate maama waako. figure her inheritance. Ye mugagga muvundu. Era nga nakyebisinga tutandika omusaba lwansoma eri wakati wa 6 figures. Tugenda kuba tuli majja. Listen, we do this right. Kino njaga tukikole mu butuufu. %. Tugenda funa percent alisi ewera. No, Lwaki tetusaba figa ya 7 ko nedda. we play by the rules. Tugendeye ku mateeka. Just enough to the Twetaaga sente zibasobola okugezaako okubera conviction. Tusasula. call cop. Tetusaba sente nyingi ezinaabalemesa tusasula kuyita basirikale. Let's get to work. Tugende ku mulimu. Abagambye nti ono omuwala kitaawe ali mu bintu bya real estate. Ali waffe miliyoni nga 5 eza dola. Naye ate nnyina maama we nnyina ayina sente kuyanja. Era n'abagamba tugenda kukola kye tukola tusobe ransom ngeri wakati wa figures 6. Oli abadde agamba lwaki tusaba figures 7 oba balina sente. Namugamba tusabe sente zinaabasobozesa osasula nga tezibalumya nga teffe zitukolera dani okubasaba sente zinaaba nnyingi bagende bayite poliisi. All right, Cooper. Aya gwe Now listen to me. wuliriza gwe When you pick up this hand, njagala okwata ennyondo eno get it real slow. njagala ogikwate. It's not about what you're going to do with it. Teri ku ki kyogenda gikozesa Think you're going to do with eri ku ki kye banaalowooza kyogenda ogikozesa. Togenda kuba muntu nnyondo wabula gikwate. it. Understand? Osegera kyegamba Rest of it. ati nkitegedde. Aya basi ne bajja beetegere bye balina okukola. Lodi awulira buli kimu kyonna era ng'ebisinga kati abirengera kannakyala baakaleeta. Ava asooka alingizaayo alabe. Ne bakwateko bakakazi kano ne bakayisawo ne bakatuuza erudda baakoze n'ebikookolo. Gagano baagala ssaba nsimbi. Baagala ssaba karansom. Kasi watu akaaba agamba bannange. Ne bassaako amataala kakana. Gwe tutwaga weekubye mizimu. Wandibadde okukaka notalinyisa puleesa. Ne bamusira bulungi ne bamunyweza. Oli kwe kutandika okubala 1, 2, 3. Mala okukola countdown. Oli n'ayitawo mu kamera. This is your proof of life. Namala ssebo omutangaaza mu bulungi nnyo n'akakasa nti amaze omufuna. N'amwetoola n'omwetoola bulungi nnyo. Bagambye this is your proof of life. Baagala sindika katambi. Nga bwe mulengera. Muwala wammwe tetunaaba mulumyako wadde n'eddakiika n'emu bweti. Kabaka ssebo n'akwata ennyondo. Oli n'azoominga in. Kati nakyo agenda okuzza amaaso ng'alengera Lodi yamugambye nti agenda mutaasa.
mulengedde nga yeekwese ati senga temutuweesa sente zetwaga temugenda kuddamu kulengera ku mwala wamwe ng'akyali mulamu kiwedde kat nga bamala okukola akatambi lwoli abawuli abateguka nakyani bamuyisaawo ne bamutwala why ndowooza okirabo kikoze nga bwe mbadde nkyetaaga tiwabaddewo obuzibu bwonnako n'obutereevu tumaliriza gwe tulaba nga tumaliriza kati ate kali akawala akalala akoko tetulina kye tukagaza lwaki kagayi tetukasabyemu ssente wa kali ka John kanaku tekalina wadde olwata tetulina kye tugenda keetaaza era omuwala tetulina kye tumwagaza oyo era okwate kubo ne tutaaka akawala tubanga abataasa eggwanga bonna babadde mu bintu byanjaga genda okaleete yanguwa balinga abapulaninga okutta nakyala nabawulidde kubanga omutabani abadde agamba naye twandi mukutte katambi boyi ne tumusaba lwansomu olina amugamba oliro life traffic talina makulu tetulina sente zetugenda mujjamu munaku gwe ngenda kusaba sooka osigale wano kangende nete mbwasi yange nete negiribwa sobole okujja wano owulidde tubaako nekyokola kyonna owulidde ngenda kudda tebagenda kulumya nze kubulire tebagenda kulumya kangende nsooka endete egiriba yange yakwate kubo najja afuluma agenda aleeta egiribwa ngugasseko neserubwatulaye gambe nakyala wano ogenda vaawo kama mbaya nimbaya nabagambe twekayitibwa omulirwano Julius Productions nga bulijjo kano kefaananyizako nekutula kamala okulaba akayitibwa Don't Breathe aya yakwate kubo sebo najja rudda n'afuna giribwa ye afuna giriba akwate kuba asembera genda okuza amaaso bano nga bazze balina mayiti gye beetise yakali akavubuka kebaali basse emisana taata mpozi ng'ogasseko n'omutabani omu luli abali wanalengere mu luka ya polya n'agamba otyo ye lwaki nsuŋŋana n'ebiri kampite polya agenda okuza amaaso ate nga polya eddeeri ye ate tawogane nti ofande motoka yatuuka ebbali n'esiba kyamuleeteramu okwesika tasobola kuwoganyawa nti waya afande lengera kali agenda okuza amaaso nga kofisa kali akakyala akatera omulemerako kekafulumye motoka ya poliisi ne kakwate kubo ne kajja ewa neighbor ko kenyini mayiti ne kagisinika negwayo muli basiro biki bye mugenda maaso n'okola ebigendo bakwasha kali abaana mutandise kutta batte adde mabega kumba akatabani akamugokola kiwane bwagira bwati yaketika ne bayitawo ne bagwe bali mu ntaana ne basooka bali gaŋŋana togenda taata kati ate bali walako kawogana taata we jangu togenda ye tugenda wa kitaawo jangu wano kagunda ennyondo n'akakuba bweshebu lekaleka gwe oyita kitaata kitaawo tojja muyita n'asooka akaliisa omukono mwe mwabase ndaba dya kazambi yakatuga n'akakasamu akatugira ddala paka obulamu bwe buggwawo katuga n'akatugira ddala kakanda kulwana katuga n'akamaliriza kafudde najja kati wasigaddewo babiri wabula n'ofiisa waali mundu yange kati ate egudde wafudde nze ofiisa ali mu kwekyanga yakwata bukwasigiriba
najja agenda asobola osumulula nakyala emundu akaye kamukubye ekitiiwo tamanyi wajja egudde n'akomawo n'ayitawo n'agwa wansi eno agenda okujja omugguli ate ngolowooza mwali nakyala bamugjeemu dda abaliwo n'awulira nga ali waggulu eyo yagamba tofudde katonda wange She's a pretty little thing, ain't she? kantu kabalagavu si bwe kiri bannange nakyasi bamulese eno waggulu I remember you said I have debs. Oh, you do. Do me a favor, though. Don't tear her up too bad. yagamba nzijukira waŋŋambye nti nina amabanja koono ye Bet you didn't know. kati kyengenda okusaba kiri kimu kyokka saagala omuyise bubi kyonna ky'omuwa njagala abe ng'akinyumirwa Dress her up. Something nice. Don't mind him. loodi seba awulidde kibaagala okukola nakyala gafrendi we yajja wansi eno agenda okuzza amaaso nga kano kabo banaye temuntwala obadde kigusirika naawe sirise ekimwakyo I found your friend Sarah. nazudde mukwano gwe Sarah wajjali Okay? kati njagala unnyambeko owulidde Sorry, I can't walk. munayo n'onsonyiwa asobola kutambula I tried to run. abasajja bansaze obulenge mbunyinza okudduka kyali wange yadduse olagawo ate gwe olagawa nkugambye sirika tompogganira ate owulidde I do not want you to move. nze saagala osieguka owulidde ngenda kukugulira naye saagala oveemu nti kale kufulu n'agimenya najja ewa Sarah njagala onnyambe ekintu kimu Listen, I found your friend. He's nzudde mukwano gwo tali bulungi tasobola kutambula on his own. wuliriza You to dial in right now. Do you understand me? yamugamba nti bwe tukwate kuba ne tugenda Your help. Can I count on you? njagala onnyambe bwe nkusumulula wano osobola okubalirako nti ye n'amusumulula yajja ngambye sirawo namuzudde tasobola kutambula mbeera gyali musinuyi wadde dakiika n'emu bweti ne bakwate kubo ne bamwetikka bali bakyali waggulu kati amanyi wano bwe basobola okuyita ne batawanyika kwate kubo ne bakuba akananka ne keggula limwetegefu ti buterevu linnya weesikaawo mpola mpola mugende ne beesika Can you throw? kati osobola okukanyuga nti buterevu kyengenda okusaba okimanyi You throw the rock at that. njagala okanyuga ejjinja eryo ku bbaati kuli Gotta come out. So bagenda kwati kuba fuutuke baveeyo bw'omala okukanyuga ejjinja eryo kwati kuba ogende weekweke wansi mu luwompogoma wali do not turn the lights on. wabula toteekako amatala ng'otuuse ku mmotoka eyo wulidde n'amusimba ebisumuluzo by'emmotoka ye I'll lose those keys. tosuula ebisumuluzo ebyo nkwegayiridde amugambye ngenda kusaba okanyuga ejjinja ku bbaati awo bw'omaliriza odduke wali emmotoka eri nindaako totandika emmotoka ya lesinga amaze kujja nti ye Pay a lot. we naakwate kubo n'akomawo yaggulawo You can tell how much money folks got when they get the girl something like this. nakyawulira obusungu You know, low girls generally don't make it on the good wall. manyi ebiseera ebisinga abawala abato tebasobola gezaako beera bamama basufu Generally, they're too strung out. kiri wano kyeyogeza lwoli ajja Bird. Unique. Prettiest goddamn girl I ever seen. naye ate gwoli kanyonyi kanjawulo omwana omubalagavu ku sya katonda gwe naalabye tonkwatako ne kimukwata mu bulago You think you didn't? mu kusooka amadde ndowooza tovaamu na kigambo niyamugambye abale paka ku 10 alyoka akanyuga ejjinja ku bbaati You want to look nice and pretty for your close up. kimunywezeza mu bulago ssebo ejjinja ne likubibwa ku bbaati ye Something's going on. yangu ya soko gye waliwo ekigenda maaso gyanu tulabe ekiri ebweru
Kome road azze. Gwe shirika. Cooper! Gwe Cooper. Cooper oli ludda wa? Yamusumula n'amusala emikono n'amusala n'ebigere. Ne bayitawo bagende bafulume. Cooper! Beebuuza Cooper gyali tebamulaba. Cooper! Mukasi watu walina walidde kava we bamugambye. Cooper! Ali wano nakyayeekwese. Gwe Cooper! Agenda okuza amaaso nga Cooper ali mu ntaana. Ono yawogana taata ate ogubadde. Taata! Kiki? Rosa Cooper simufu. Bana itufudde ate afudde ki? Yakira wansi ajja alengera alabe. Agenda omukwatakwata. Taata mufu. Lindako. Mzee agenda okuza amaaso bw'ati. Alina kye yalengera. Enkofiira eno amanya ati lojjambala. Kayirigi. Kakati Kayirigi. Bagenda okujjanga nina kyataliwo ku ntebe. Yitamu tutawanyike. Basyako amatala sekuriterali sibaziina wano. Gwe situka tugende mu motoka y'omusajja atugambye. Yangwa nyamba. Ono situka. Musitwe tugende. Bujja tugende. Rodi yakwata ono n'amwetika kikomando. N'amusya kwa Akiba. Ne bajja. Rodi yali amaze opaakinga buli kimu kyonna kye yeetaaga. Emmotoka nno baagifumisa emipiira. Emmotoka baagifumisa emipiira talina ngeri gyegenda. Kale ate abaali wano agenda okuza amaaso ng'alengera kojja. Gwe ssebo olowooza olagawa. Kono balina emmundu. Baani? Baakyayogera baneiba. Kubirawo ekyasi mu kifuba. Ne Bodetown ne bamwokya Sabbaawa. Bakubi ba Sabbaawa balungi. Gira. Muyisawo n'amutekka erudda. Yayi bafuusa abayaba kuba Bodeto Kamala. Yangu agwe tokirwamu. Rodi natoka abawerekezaako ebyekikomando. Kataba mwangwe mubadde kitugende mwere yakojja. Mujje tugende muruka yakojja. Kabaka kuba Sabbaawa akavubuka ne bakojja. Gwe gendo obadde ki? Onagulawo Sabbaawa ku mukono n'ayitawo n'agwa mu ggaali. Muganda wange ojje agamba musaaga. Nze tebannemesa bulamu. Nze teryasinikirako mannyo. N'alyoka agisimbula agitwala kapaalo. Kuba Sabbaawa. Mujje mwe motherfucker. Babadde ki? Bagenda okuba nga bagenzi. Kuba ekyasi ne kimuyuza ettama. Bali bakuba Sabbaawa. Taata emmotoka etagala. Kumbe mu maaso k'ofiisa kataayiza baakagambye dda. Kuba ekyasi. Emmotoka ne waba negende yerigula ekigo. Emmotoka ssebo ne yerigula ekigo. Ziba teziribusa ne bajja ne babakwata ne babeetika. Kujja babajjeyo. Mwe mulese kalumanywera wano mwe mwagala otulemesa ensonga zaffe. Nakya bamuyisawo ne bamusuula erudda bamukomezaawo. N'oli bamukomezaawo. Kabaka ne bamukanyugayo wansi. Gwe jangu anasooka musibira empingu ku kitanda. Nakyali ofiisa ssebo lye likutte roodi. Lijja limuwalula. Kanakyakamba kasibidde wali kitanda. Gwe weyitawo akabi kati ate guli gututte oli gwedda wansi. Nakya ssebo lwamusekula ennyondo. Ne babayisaawo ne bamugalamiza wano. Bulaazi ebintu bino weetaaga osale puleesha. Weetaaga osooka osale ku puleesha.
kibakola nakyaguno ssebo gufuuse ezzike. Yesu Kristo baddayi. I knew you were trouble, Johnny. Manyi obuzibu olina. Service puts us Namanyirawo nti oli wa mitawaana. puts us Kasa waweerezaako ndowooza amagye gwe n'olaba nti buli kimu kyonna kirikirira. to kill you. Naye ssebo nange naweerezaako magye. Nali mbaddeko soojja. Kino ssebo kye kikola nakyala. Ne kimuwalula enviiri ne kimuyisawo paka erudda gwe. Like that sometimes. Mwagala kwefuula baakabi. Jangu wano. You understand what it means to take a life. They don't understand what it means to give it. Kimusawuka erudda. Mukazi wattu naye bamusibidde ku mpingo akyalwana. Johnny. Kyama ne kimusibira erudda ku nkondo. Naye alwana nga bamusibidde wano. Kale mwana. Bino nabadde saagala bikutuusaako weyitamu kikimwa kimutunyiiza. Like someone like Atandise nno okusikondoka alinga agenda ofuwa. people ain't even meant to be born. Onaawulira obusungu yeebuuza ki kyabaakolera omusyege guno. Yagala okuba omutwe. Muzeeyi munaajeyo mayiti ya mutabani we. Oyaye kye bamukoze takirabanga. Kale mutabani wange. Tuli mu kweyiya tunoonya nsimbi. Ono yalwana. Mukazi wattu mu kulwana ennyo. Ono asikondoka nno kirabika obulamu bugenda. Gwe kikyate. Lwaki osikondoka? Nze tugenda fira wano bya kiyaayi tofa. Bwe kijja bwe kiti yakwata lujegere n'akiteeka mu bulago. Yakisiba olujegere. N'akinyweza. Kyakanda kulwana. Soka akisibira erudda. Gwe motherfucker tolina gy'olaga. Ono mukazi wadde naye yalwana empingu n'emusala. Naye ng'olugala alugyeyo. Leero gwe n'alengera kamera otyo. Nze kyendabye mu mwisi nga tubaleka nga mukyali balamu. Togezaako gwe. Kamera ku mutwe. Naye alwana. Kakana mukazi wattu mu kulwana ennyo. Omukono yagugjamu. Mmwe tetulina baleka nga muli balamu. Kati ani owakabi gwe motherfucker. Kankugunde. Yakikuba n'akibyabyatala kyonna n'akitta omutwe n'agusebebeetula. Gwe nnyabo mutwe. Ono yafuna serubwatula agenda okuwulira. Gwe toseguka. Toseguka beera wooli. Kikube. Ba omusege. Ngenda kusekula singa okola ensobi. Ono kyeyakola nakyala. Ofiisa. Yankuba sitaani ya kamera tripod. Dangamu. Let's go, baby. Amajja tugende baby. Do not Gwe point. tosonga ng'emmundu mu muntu nga tomanyi kyakkola. Ono wajjira. Akyalwana ne nakyala. Gwe ssebo. Kyakanyuga nakyala. Ekiyitamu ne kidduka. Kuba ebyasi. Genda okugulawo nga kibuliddeyo. Kidduse ssebo kibuliddeyo eyo. Bwe kijja ebbali ne kijjako amataala. Kitandika okuggyako amataala mpola. N'enzigi ne kiziggala. Kiki? Kituggalirayo. Bintu byakyo biri ku automatic. Ne kibasindikira kano kakanista aka gaasi. Owaayi, John. Kiyagala bafuŋŋana ssebo. Yabagamba kikwata kuba okudda eno waggulu. Mumuyite mukirire wansi eyo. Mukirire mugende. Yawulira kikookinga. Kyambadde gas mask. Kujja kuba bullet nga awese.
ono aguddeyo kuba ekyasinga nakyala avuddewo ne kabaka nasala bajja bafulumiremu eno kuba oluggi utagira bwati nga taliwo baliwa mulinkahi kuba oluggi okuba ekyasinga awese bano bagenda otuuka eno nga ssebo kyataddeyo kufulu kyategedde gye badde bayita kulengera omusaayi kimanya bulaza ndabika mulumiza ndabika mukwasiza kwekujja gwe kiriko komando fresh babano kuba ku mutwe gwe tebo terera gwe magumba makadde nawo manyire muntu soka kakube zino ezikwata kikuba enyondo nakwata seru bwatula bulaja bulaja yagamba nti oyinza okwagala okukomekereza nange naye nze gulaba mujasise middleman John nkubulira kino ekituuse bwe kirimu abantu bangi osegera kituufu kyegamba abantu bangi abali emabega w'ensonga zi nange mbadde kayungirizi mbadde buloka nga ggwe ate bakutegedde teryasimatuka n'olwekyo lwaki tobera good soldier John Boy emundu yamukuba nga akyafuguma badde amugambe emundu ogiteeke yamukuba bullet nampasula omutwe kale yagala kulaba ani omulala ajja kumbe bano bavuddeyo eri tebasobodde kufuluma eri wabadde waggale nakyabasobodde okukataasa bambi ebintu si byangu lwoli amajage gaaliwo ate ekyayama ne bosi yajja atagala eno gyali bakwateko ne basooka beetika mayiti zino ne bagireeta era bwe batyo ne bazikumako bulungi nnyo biwako amafuta ne basalawo bazookye motoka ya polya bali bagenda okujja bamuzikiza moto bagamba ffe tetumanyi kikyabaddewo era nakya mukazi watu ye yaliwo bano bowe bamaze okwota mayiti ne batawanyika ne bagenda era yina kyabamulekawo ebisigadde yali ajja okuwoza yali asobola n'ogamba nti nze yeerwanyeko munnange ate onowaka n'otya banoli kojja yagenda najja nga atagalanga n'akasawo akyakalina omuli 10 laba katonda w'abayamba 10 nalyo baavaawo nalyo era bwe batyo ne badda ku ddeni ate nga bomanyi road mu kukyusa license plates oba number plate akwata kisooka afuna bufunyi state gyagendamu n'ateekako n'afuluma n'ateekako bw'atyo era bwe batyo baavugira ddala okumala akaseera kaali kawulirako ddala mutumbi ne bafuna gye baali baagala okgenda era gye yali asingira ddala okufa gye yali ayagala okgenda baakwateko ne batuukayo ku saidi gyeyo ku lubalama lwa beach ne bagamba Vijay Junior nga bulijjo ku lwa King Sports Bet Uganda Limited bagamba kansa itukozesa Ashanti ne Ashanti ntangawizi nga ge majani ne bagamba quality garments
mpozi ngogassieko Shakmat Electronics nabagamba Judical Solutions MK Electronics bibasaponsa bafwe ate nga nabagamba ne Quality Garments ate Christmas ketuuse bayina engoye ensufu masuti ngogassieko n'ebirala byonna osobola okuyitirayo basiekani bwa Coulson Street ku Jessica mpozi ngogassieko ne ku Titanic Building bano basalawo obulamu babutambulize eyo etali asobola gezaako kugamba nti ngwingongwangwayi buterevu bade bakayitwa omulirwana nabagamba vigilance actions nga bulijjo era nga nsaba mukama abakumire bano bagamba nti Club C Fisherman bamwebaza okubeerawo nga mukwano gwabwe omuwagizi waabwe era omukumi waabwe buterevu.